ekinnemeseza okuwasa amangu kuba nafuna show natya nayita mu nsonga etali nyangu lwakuba bwe tujoogerako mutanizo kiranga kyange naye nalaba nga nyina okuddamu ntegeere abantu psychologically engeri like it wasn't something small, almost kyali kijja kubanga kimalawo. I overcome something very big, so I don't need to rush. Nenga of course yakufuna omuntu tiri muntu atitaaga family alina dalance netaaga family kubanga siri muntu muyaye ndi muntu mutegeevu amanyi family kyetegeeza, but I don't want to rush into something that is gonna make me cry again. Amawulire agaliwo kaakati we tujjidde ku mpewo bassebo ne bannyabo njagala okukakasanga mwana mulenzi Eddy Kenzo oba amannya ag'obuzaale Edirisa Musuza wavuddeyo n'alabika ng'alambika bulungi ku nsonga emukandaaliriza musajja wattu oba oliawo okuddamu okwetaba mu bintu by'omukwano bino abangi bye basinga okulabika nga bettanira ssaako n'okunyumirwa. Kaakati ono wakati agamba nti akaseera kano kalimu ebbanga lino lyonna ery'emyaka gino gyonna gyalimu nga tagenda mu maaso okulabika ng'aganzaganza ayina ensonga ze era oba oliawo ye z'agamba nti singa zino zinaamala okutereera ajja kuddamu alowooze ku nsonga ezo. Nsobola okujjukizaako ono omukulu Eddy Kenzo yali wakati mu mukwano ne mwana munne Rema Namakula era baagenda maaso okulabika nga bafuna obutakkaanya wetwogera wali mu mwaka gwa 2017 era wano wetuyingira 2018 embeera ya Rema ne Kenzo yayongera okulabika nga eyonooneka. Wabula bwe tuyingira 2019 omukulu Dr Hamza Ssebunya n'apasula Rema era ne bagenda maaso okulabika nga bakola emikolo mu butongole nga 14 Novemba w'omwaka 2019 nzijukiza gwe abadde oba oliawo abeerabidde ne bakola okwanjula okw'amaanyi mu bazadde be agasangibwa wali e Nabbingo ku luguudo olw'e Masaka. Mpozi okujjukizaako era okutwalako mu biseera by'emabega Kenzo baagenda maaso okulabika nga bali mu mukwano ogw'ekimmemmette ne mwana muwala Rema wetwogera wali okuva mu mwaka gwa 2013 yogayoga 2014 mwana muwala Rema n'afuna olubuto era bannayuganda bagenda maaso okulabika nga babebongeesa wano ne wali nga bagamba nti olubuto lwali lwa Sam Mafias Walukagga kakati mmeeya wa Town Council y'Ekyengera naye bassebo ne bannyabo oba oliawo ensonga zino tezaali ntuufu. Wabula mwana muwala Rema Namakula yagenda maaso okulabika nga azaala omwana mu mwaka gwa 2014 wali ku Paragon Hospital e Bugoloobi era wano wamala okulabika nga azaala omwana omukulu Eddy Kenzo oba Edirisa Musuza yavaayo n'ategeeza mu butongole nti omwana yali azaalibwa wuwe era bwe batyo ne bamwaniriza mu kika n'amutuuma n'amannya erinnya lya Amaro Musuza, ekintu ekyayongera okuleetawo akakyamuukiriro wetwogera mu bannansi wano munda mu ggwanga erya Uganda. Kakati okuvaayo kw'omukulu Eddy Kenzo okutegeeza nti omwana wuwe kyagenda mu maaso okulabika nga kittabula musajja mukulu Mafias Walukagga era n'agenda mu maaso okulabika nga ateekawo obunkenke obw'amaanyi ng'ategeeza nga bano baali bateekeddwa okugenda ku DNA bakebere ku nsonga z'omwana ono gwe yali akalambidde nti mwana we naye wabula kyali kirabwa n'ayonka ng'omwana yali wa Kenzo. Kakati awo Kenzo ne Rema bagenda maaso okulabika nga babeera mu maka but of course ng'ekintu tekiri officially wano musajja mukulu Kenzo n'agulira omukyala Rema amaka mu bitundu eby'Esseguku. Mwana muwala Rema n'agamba nti newankubadde yamugulidde amaka yali agenda maaso okulabika nga ate oba oliawo akyalimu okubaliga n'okwegabangula eri abawala abalala, ekintu mwana muwala kye yagamba nti nno ye tasobola kgenda maaso okulabika nga akikkiririzaamu. Wano bagenda maaso okulabika nga bamuteebereza okwetaba wakati mu mukwano ne mwana muwala Lydia Jasmine omuyimbi gw'omanyi obulungi. Ate wano Dr Hamza we yakozesa akakisa nga bano batabanguka naye n'ayingirawo ate ebintu n'abifuula official omuyembe n'agunoga ku musajja mukulu Eddy Kenzo. Kakati of course Eddy Kenzo avuddeyo n'ategeeza nti ekimulemesezza okuwasa amangu atya ensonga etaali nnyangu gye yagenda maaso okulabika ng'ayitamu era n'agamba nti tasobola kuddamu kulabika nga yeetaba n'omuntu yenna nga tagenze mu maaso okulabika ng'amutegeera bulungi kubanga ekintu kye yayitamu mu kaseera ako kyamutuccalinga psychologically kyakyankalanya obulamu bwe ekyali kigenda n'omuviirako oba oliawo okufa era ng'abadde atwala akabanga kano konna okugezaako okuwona omutima guwone bulungi olwo nno addemu alabike nga addamu okudda mu nsonga z'okuganza oba ez'okwagala.
kubanga ye agamba nti mu butonde bwe si musajja muyaaye bw'ati bwagenze maaso okulabika nga abotola ebyama. Kakati of course ensonga bwe zityo bwe ziri, nze nkugamba ffe tukyakukolera okufeffetta, kola ekintu kimu, subscribe nga sharing nga commenting, genda ku mitimbagano gyonna olabike ng'otugoberera ffe tweyongere okukukolera okufeffetta okw'omuzinzi yonna gy'osinzidde mwana wa mwana wa taata. Yenze Ssemaganda Moses Hope, Kampala Media TV, ne gy'osinzidde.